Kano kalowoozo kava wa mukwano gwo Pastor Gloria Sebadduka. Okimanyi nti okwezuula ne weemanya amaanyi go, obusobozi bwo ne by'osobola okukola kikulu nnyo okugasa abantu b'onoosanga maaso oba b'oli nabo olwaleero. Okimanyi nti abantu abasinga bakolera mu kutya kubanga tebeemanyi, bakoledde mu limitations kubanga tebanazuula bugagga, buzito, bumanyifu n'obugagga bwe balina. Ekyo nno nkikulekedde, weezuule kubanga bw'omala okwezuula oba ovudde mu mikono gy'abo abadde bakufugira mu butamanya, oba owangudde obuzibu obuva mu butamanya bulamu bwo. Kati olaba nze wano bwe nayizuula nakutula enjegere z'okutya, enjegere z'okusanyusa abantu, enjegere z'okukola ebintu kubanga waliwo aba influencinga oba abankozesa ebintu kubanga bo weebali. Naye bwe namala okwezuula nti kino kye nsobola okukola era wano wenkoma, munnange sikyalina bensanyusa, nsanyusa bulamu bwange era neeyagalira bulamu bwange ate nga Katonda bw'anjagala. Omanyi Katonda ayagala nnyo weemanye weetegeere alyoka akkolere. Nkwagala nnyo kubanga ako nako okategedde, kye mmanyi otegedde.